Ragata siro mwana wa mama nkwaniriza ku Sanvige Love Empula era nga wano tuba twolekedde ensi y'omukwano tugeze kutegeera lwaki okyagirimu ensi y'omukwano lwaki abala bagifuluma sanyu kiri osinkanya okuba nga okyagirimu ki ekyakuleetera okuba nga ogifulumya sayidi zonna tubaayo kiki buzibu ki bwewasinkana kiki kyeweewuunya mu nsi ya laavu kozi ebyewuunyisa biba bingi omuntu ayinza okuba nga munnaye yalusibwako gobulisa maanyi omuntu yayinza okuba nga muganda we yalina engeri yonna gye yamutuukiriramu etali ya bugunjufu naddala abaana b'obuwala musinkana nnyo embeera eyo okugamba ekintu kyotasuubira nekituuka nogali taata wa mukwano gwange ekintu bwe kityo so ku 0700753539 osobola okuyitako n'ogenda maaso n'otubuulira ki ekyatuukawo sanyu kiri wasinkana kunyumirwa ki bwe wayitamu n'abalala ne bagenda maaso n'okuba nga bategeera nti bannaye laavu oba ensi ya laavu enyuma oba ensi ya laavu tolina kukoleramu kino na kino nagambye ku 0700753539 oba olina okuba ng'oyita ate nga mu studio sibeera munzekka mbeeramu ne mwana muwala fari nga bulijjo mukwano gwange okubeera nga tukutuusaako ebintu ebyenjawulo mu love mu Sanvige Love Empura mutukutuusizaako omukwano omunonogo obuwonvu n'obuko mukwano mu mukwano mubeeramu obuwonvu n'obuko tulaba ku ssanyu ate awamu n'ennaku ebyo byonna tubeera tuwaŋŋana amagezi ku nsonga ezimu oba endala okusobola okubeera nga tu improvinga awamu n'okugumya bannaffe bamenyeddwa emitima mukwano gwange teweerabira kubeera nga okuba kwezi ennamba eziyita wansi awo osobola okubeera nga ofuna ekyenjawulo oyagala kunyumirwamu kugabana ssanyu n'abantu balala ku ebyo bye wayitamu oba oyagala kubeera nga ogumizibwa mu ngeri emu oba endala kuba bukubi kwezi essimu tubeere nga tukufunira ekyenjawulo yes mukwano gwange teweerabira ku subscribinga ojja kubeera okoze ekyamuwendo nnyo nnyini ddala wabula ate olwaleero nina ekintu kyeneewunyiza nze bwe nkitunuddemu ndabye ng'oba okuwa ennyo abaana eddembe nakyo si kirungi okukkiriza omwana ow'obuwala anaabire mu kinaabiro kye kimu n'omwana ow'obulenzi nakyo si kirungi si kirungi n'omulundi n'ogumu kati omuntu bw'aba nga alina ekiyigo kimu ayawudde atya privacy omwana ow'obuwala naaba nga akakasa nti anaabira mu budde obubwe n'omulenzi nanaabira mu budde obubwe because ebbaluwa gye nina leero yava kukuba nti abaana abooluganda baali banaabira wamu abazadde bateekamu obulagajjavu olw'ensonga nti naye akimanyi bumanya nti abaana baba tebalina kunaabira wamu still nti buli omu aba alina okunaabira mu budde bwe n'agamba nti kati gundi abalenzi banaabe obudde bwe buti abawala banaabe bati wekiba nti bonna baba balina kunaabira wamu abawala be baba basatu abalenzi babiri abawala banaabe bokka mu budde bwabwe n'abalenzi nabo banaabe bokka mu budde obwabwe kati bw'ogamba n'abalenzi banaabe bokka mu budde obwabwe watya otaddewo otya embeera nti omulenzi takkirizibwa kugenda mu kiyigo ng'omuwala gy'ali ye omulenzi amanya atya nti kati omuwala ali mu kunaaba jjukira bano baluganda babeera ewaka wamu sirowooza nti nno ngenda kwata ebbaafu ntambule ngende mu kiyigo nga muganda wange tondabe batutegedde nti ngenda ki ekireetera muganda okwegomba ekyandireetedde muganda wo okwegomba kyandibadde nti kangambe oba bulwa ly'abantu abakufaanana oba kuba mulungi nnyo kozi cases nnyingi eziriwo nti omwana yakutte muganda we ono yazadde muganda we kozi nekyebirina obayo kifaanaganako kwekyo kisoboka okuba nti amateeka ewaka mangi nnyo abaana tebakkirizibwa kufuluma katugambe wabweru tebakkirizibwa kulaba ku bantu so nature demands gwe n'osalawo ku muganda nedda mukwano it's not that the nature demands olw'ensonga nze tekintuukangako naye kisobola okubeerawo mu ngeri emu oba endala okitegeera katusoke tugende Love Empura mu studio tuwulire bulungi ebbaluwa eno then tukomewo tulabe nga tuwa munnaffe amagezi ku ki kyagenda maaso n'okuyitamu tovaawo nina ekintu kyensaba abawuliriza abange abantu bano
baba tuusya bubaka bwabwe ng'ogasseko n'ebyo ebibali ku mutima mu siyalaavu. Buli omu alina essanyu lyeyafunako mu siyalaavu, era buli omu alina ennaku gye yasanga mu siyalaavu. Abamu byandiba nga tebyatutambulira bulungi, wabula nagamba ku 0 7 00 73 59. Osobola okuyita ku namba y'essimu eyo n'ompeereza obubaka oba n'onnyinyonnyola mu ki ekyatuukawo, kibi ki kyewakola kyewejjusa, alisi ne weetikkula omugugu ogwo. Leero nina ke neebagaze kamaze dde okuba nga kantuukako. Agamba nti bulu muvi yandeetera ofunisa muto wange olubuto. Nafunisa muto wange olubuto lwa bulu muvi. Wuliriza, kakkana, tosagasagana. Alanise ne layini egamba nti maama nsonyiwa, naye omwana wa Ruthi munnange wange. Laba, laavu empula gyebaleko, kansuubira oli bulungi. Amanya yenzi Abati. Eri ekika ngina kusaba ndireko enneme edyogera ku muzindaalo. Agambye nti nkusaba bambi tolage ekifaananyi kyange, kubanga ndi musajja w'amaanyi, sandyagadde kuswala. Nzaalibwa Jjinja, ekyalo Kankireke. Nva mu famire y'abaana 6, abawala 4, abalenzi tuli 2. Agamba nti ndina mukulu wange era nga muwala. Bazadde baffe baatukuza mu mpisa ennungi ennyo, wabula baalinga ate tebasiba we waka, bonna baalinga bakola. Kino kyatuwanga omwaganya okuzannya n'abaana okuva ewalala. Nasoma, ndi muntu muyigirize, wabula nga mpeza emyaka 18, ate ye muto wange yali aweza 16. Agamba nti yali anjagala nnyo era nga babasise bwannyima emmere nga saakoze mirimu. Ruthi yampanga emmere n'endya. Love empura still nagambye abeera sanivije. Atugambye nti babasise bwe yannyimanga emmere nga saakoze mirimu, Ruthi yagimpanga. Munnange eno gye nazanyiranga, gye najja n'emize emibi. Nga bw'omanyi ng'ovubuka era ng'olina emikwano, muyiga ebintu bingi. Munnange, mukwano gwange Emma ye yanyumiza nti ebyokwekola binyuma. Nindako. Agambye nti mukwano gwange Emma ye yanyumiza nti ebyokwekola binyuma. Aya. Musajja watu ku myaka 18 yali tamanyi nsonga ezo, wabula ate mukwano gwe n'amugamba nti munnange, ensonga za didi dadada zinyuma. Nagamba tosalira muntu musango, oba olina okulinda n'owulira wajje biggwera. Gambye tukyagera maaso na kano. Agambye nti mukwano gwe Emma ye yamunyumisa nti ebintu ebyo binyuma. Era agamba teyakoma kukunyumisa kwokka, yaleetanga n'essimu n'andaga abaali bagenda maaso n'okwegadanga
byanyumanga era mu kubiraba embeera yakyukanga. Musaatu bambi bwe yalinga agera mu maaso n'okulaba obutambi bw'obusengu, embeera yakyukanga. Agamba nti olumu nakwasa ekkubo n'enkomawo ewaka, kyandi ku mutwe olw'okuba nali njagala nnyo Ruth nga munyumiza olunaku bwe lubadde. Nasalawo munyumize nga bwe kibadde. Aya era ng'agamba nti bwe nakomawo ku luno namuyita netudda mu kiyongo. Olw'okuba twalinga baaluganda, nalabanga ne bwe munyumiza tewali buzibu bwonna. Natandika omunyumiza emboozi, buli kimu nga bwe kyabadde, nga bwe bibeera. Nangamba naye okakasa ebintu ebyo gye biri. Yalabbi Katooke kamubuuza naye okakasa ebintu ebyo gye biri. Agamba nti laavu empula nze ndowooza yambuuza lwakuba nti naye yali anyumiddwa bye nali munyumiza. Simanyi munnange, simanyi kyensobola okugamba. Angambye nti yamubuuza kubanga yali anyumiddwa bye yali amunyumiza. Agambye nti olw'okuba twali baaluganda ng'anaaba mulaba era nga sirina wadde n'ekimu kyempulira, wabula oluvannyuma lwa emu mugamba nti binyuma. Wuliriza. Agamba nti munnange kwolwo Ruth abeera anaaba. Nawulira nga njagala mukwateko, kwe kumugamba kankukuteko mu mugongo, kubanga nalinga ntera okumukuutako. Naye nga ku luno musajja wattu yamukuuta mu mugongo, nga tamukuutako lwakuba nti akuuta muganda we, yamukuutangako ku lw'okuba ng'awulira ekintu kiri kye yali atandise okuba ng'ayingirira. Agamba wabula ate ku luno namukuutira ddala paka wansi mu bisambi. Kwe kuŋŋamba olabika onyumiddwa. Musajja wattu yakuutira ddala, n'akuutira ddala paka wansi gy'agambye mu bisambi. Era agamba nti kwe kuŋŋamba olabika onyumiddwa. N'aliza ddala sikirina mu buzibu. Ruth agamba muganda we olabika onyumiddwa, era n'aliza ddala sikirinaako buzibu. Konze kaale munnange nga munaaza, wabula naye yanyumirwa nga takyayagala kwenaaza, era nga nninda nsobole okumunaaza munnange. Wuliriza. Agamba nti kubanga engeri gye namunaazaamu n'engeri gye namuweetangamu byalinga bimunyumira. Olumu naye ne mugamba nanga naazeemu. Laavu empula kwolwo munnange lwe twatandika okwemugunya, kubanga olwatandika okunkuuta olwankwatako bw'ati nenva mu mbeera. Agamba nti wabula I will never forget that day, even though it's the day I went to hell. Agambye
ebigambo bino abitadde mu luzungu n'agamba nti I will never forget that day even though it's that day I went to hell. Nti talyerabira lunaku olwo newankubadde nti lwe lunaku lwe yakwata ekkubo n'agenda mu geyeena. Wuliriza, talyerabira lunaku olwo newankubadde lwe lunaku lwe yakwata ekkubo n'ayingira geyeena. Munnange nze siri Katonda, simanyi oba wayingira geyeena oba tewagiyingira. Kyensobola okugamba nti okwegadanga mugandawo tekiba kirungi, naye ate sisobola kukakasa nti oba osanga kwolwo ate wayingira geyeena. Agamba nti twemugunyanga kyenkana buli lunaku olwava empula. Twemugunyanga kyenkana buli lunaku olwava empula. Luthi muwoomu. Katonda ne bajjajjange bansonyiwe naye Luthi yampoomera era Luthi yannemera mutwe. Asabye n'agamba nti Katonda ne bajjajjange bansonyiwe naye Luthi yampoomerera yansigala mutwe, yannemera mutwe. Agamba nga wayise emyezi 2 munnange Luthi yaŋŋamba alabika ali lubuto. Nawulira nga ntidde ne mugamba tulugyemu. Yali mu vacation ya senior 4 era yagamba watyanga ye mwana yekka gwalina ku nsi kuno. Luthi yagaana yagamba nti watyanga ye mwana yekka gwabadde agenda ozaala ku nsi kuno. Era agamba olubuto nga luweze emyezi 3 Luthi yagenda ewa maama n'amugamba nga bwe yafuna olubuto era omulenzi abeera Kampala naye tamanyiyo. Maama yali ayagala nnyo Luthi, teyamugoba waka, yamukkiriza azaalire waka olw'okubanga yali amwagala nnyo. Agamba nti Lucy yazaala omwana era omwana yazaala muwala. Wabula ekisinga okwewuunyisa oba ekyaleeta obuzibu ewaka, omwana yali yanfaanana nammalayo. Maama yampita n'aŋŋamba mbeeko gye muwerekera era bwe tutuuka eyo yambuuza lwaki omwana wa Luthi akufaanana nnyo. Namugamba simanyi era ne mugamba oba lwakuba nti tuli baaluganda yensonga lwaki oba osanga nfaanana. Wuliriza, ebbanga lyetoolola Luthi n'afumbirwa. Wabula ekisinga okwasa ennaku tetwakomaawo wadde ng'ali agenze mu bufumbo. Yafunangayo akadde neyebbirira ne tusinkana. Ya Rabbi, agamba nti omwana namuggyayo nze abeera naye, wabula simanyi oba maama mugambe oba nsirikire ddala. Laavu empula ku magezi. Agambye nti omwana yamuggyayo era abeera naye, wabula ekimuleese ku peegi yaffe eno yeebuusa maama mugambe oba nsirikire ddala. Olowooza akole ki? Laavu empula still wamansi ngina kugamba ekintu kimu. Maama mugambe mubuulire kuba kati oli muntu mukulu ajja sobola okitegeera nti oba osanga buli bwali buto. Mpozi n'ekirala bw'obadde okyagenda mu maaso ne Luthi ngina kusaba mu kikomye. Laavu empula still naawe osobola okussaawo endowooza yo wansi mu komenti. Nagamba ku 0 7 00 7 3
53709 kuba ino yitira tulabe ekiddako kyonna ekyakusobako mu laavu biki byekuyisizaamu gambye essimu eri 0700 wabula tosuwa akayitibwa malaya yanfiirako mu loogi kagenda kuba kafuluma essaawa yonna omusajja alaba ennaku bwe kati bwe kabadde naye tebwerabira omuwako magezi lagata sitira omwana wa maama mukulika eyo nnyo mu bbaluwa yaffe ndowooza muwulidde ensi ya laavu nagamba ensi ya laavu erina sayidi ennungi erina ne sayidi embi naye nyiike ku mutima naye ennaku ku mutima nti bwe mwali mukyali bato njogera naawe nanyini bbaluwa bwe mwali mukyali bato mwali temumanyi ki kye mukola ekyo omuzadde ajja kitegeera wabula ekinnumye nti ate ne bwe mwakula mwaddamu ne mwegadanga that means nti bwe kiba kibi bweba possession yabambalira ekintu ekitaali kirungi nti anisise nga bwe mwakola mwamanya ensobi yammwe ne mukyesonyiwa okiwulira bagamba nti ebiwooma bigwa byokya nze muli kyeŋŋamba nti newankubadde nti mwawoomereganwa bwe kirina okuba mwewoomerwa naye bwe mwandikuze ne mutegeera nti kituufu kye twali tukola kyali kibi mwalina okukyesonyiwa falifali ensonga eyo ogyogerako ki kubanga before nga tetunabawa amagezi gasembayo waliwo ekintu kye tulina okusooka tutunuulire nti waliyo abooluganda abali abakola ki abeekolako emikolo era nga bakimanyi baluganda ate nga bakulu embaata ezo okitegeera maama y'omu taata y'omu naye nga bakimanyi era nga bakulu waliyo ne bataata abali eyo nga bakola ku baana baabwe emikolo kyovulabaze mbeera nyawo nentendereza ekigambo mother okimanyi si kyangu kyakusanga maama nga yeebase n'omwana we kituufu si kyangu kyakusanga maama nga yeebase n'omwana we naye abantu bano tetulina bajajinga just lwakuba nti waliwo kyetwaliisenga empulira munda mulina owulira naffe tuli bantu waliwo ekintu kyowulira nti kyali tekigwanidde kubanga kikolebwa abantu bano bwe baali abato nga batugambye nti baali bavubuka buvubuzi ne bakola bye bakola tebamanya nti oba bwokola bwoti omwana omuzaala that is understandable naye ate bwengamba nti ne bwe baakula baddamu ne beevuluŋŋana that is stupidity tebafuna kubuulirirwa kumala abantu bano waliwo ebimu bye tulina byenyizaako abazadde wali era babulirirwe batya nti kale muddemu mwewoomerwe paka lwe mulifa ensobi tebagwamu in first place ekulaga nti tebafuna kubuulirirwa mu kusookera ddala ate nekijja nti era ne bwe bagwamu eyo ensobi teyasoboka kumanywa which means era baali balina okukola ki okweyongerayo nti ensobi eyo singa yamanyibwawo mu kusooka osanga bandifunye okubuulirirwa ne balaba engeri gye bakola ki gye bakontrolingamu ekintu ekyo naye ensobi yasirikwa tewali yamanya nsobi eyo nabo ne beeyongera mu maaso leka ate kuwagira busiru bwa muntu nti olw'okuba ensobi yasirikwa ate mmwe ne musigala nga mukola ki mugenda mu maaso kye baakola kyali kirungi nti bwe kitamanyikwa mulina kugenda mu maaso kye baakola tekyali kirungi awo wengambira nti omuntu ono kituufu tetulina mmujajenga naye kyakola kibi kintu kye yakola kibi nnyo ate n'akiddiŋŋana bagamba akaddiŋŋana amawolo
kekagamanye ente kekagajjamu omukka. So mukwano gwange ekyo kintu kye wakola kintu kibi nnyo, ekintu kye mwakola kibi nnyo. Yes, however much temwafuna kukola ki kubuulirirwa, osanga temwafuna kukola kikumanya nti ekintu ekyo kye mukoze kibi, newe mwakulera temwakimanya. Naye kankubuzeemu ekibuuzo, singa ozaala omwana n'obasanga okola ki nga bato, of course mbapanishinga nimbabuulira ekyokukola kiki bateekeddwa okubeera nga bakola. Then bw'obasanga nga bakulu, then ekyo nze ngamba nti we mamba panishi nze nga bakyali bato bafuna okutegeera ne bataddamu kukola nsobi eyo, era still sibavaako. Nyongera okubeera nga mbakola ki, nga mbabuulira ekyokukola, nga mbabuulira sikoowa okitegeera, kuba woonookowa omwana oyo ajja ggwa mu nsobi. ekitegeeza omuzadde bw'aba nga alina omwana ow'obulenzi n'ow'obuwala, alina batuuza wansi n'abagamba kino mukisheyalinga, kino temukisheyalinga, kino mukikola, kino temukikola. Ate tokibagamba mulundi gumu, keepinga on ng'obabuulira babeerewo. Anti waliwo ati n'omwana ajja okubeerawo yeebuze lwaki maama ŋŋaana ki? Lwaki maama ŋŋaana ki? Mama oyo lwaki akugaana kino? Mama alina okuwensonga. Mama aba alina okuwensonga. Bwakwensonga akuteereko n'ekikolwa. Ekikolwa talina kikutera kati lwaki akuterako? Anti ŋŋamba ekikolwa kye ŋŋamba sikulaga ngeri gyekikolwamu. Ekikolwa kye ŋŋamba nti bw'agamba nti gwe tolina kulaba muganda wo ng'ali bwereere, that means asseewo limit. Nti gwe tojja mu kisenge kya mwana wa buwala, kyekikolwa kye ŋŋamba. Omuwandiisi waffe amagezi tuve wano. Omuwandiisi waffe nandimuwadde amagezi nti mukwano ekintu kye mwakola mubeere nga mukistopinga, okitegeera. Nka wempulidde nti ne mu bukulu mwakontinuinga okubeera nga mugenda mu maaso n'ekikolwa ekyo, ekintu ekyo kibi mwandibadde mukistopinga. The earlier the better, nga bagamba nti ennyonyi enkeeze yeri olusiringanyi. Mwalibadde mukwate ekkubo ne mugenda mu kyalo ne mutuuza ensonga eyo ne family ne mugimanyisa abantu abo nti mwakolawe muti ne bwe muti ne kivaamu bwe kiti ne bwe kiti. Okitegedde mukwano gwange? So na bwe kityo mubeere nga mwebeereramu, mwebereremu weberezi mumanye. Olina akabaate konna kolaba singa baba nga tebagenze mu kyalo? Obuzibu bw'amaanyi nnyo, like obuzibu tebwandibadde bw'amaanyi nnyo olw'ensonga nti bo bakitwala for granted. Okitegeera nti ekintu kinene bakitwala okubeera nti tekiriimu makulu. However much ekyo kye batwala okubeera nga tekiriimu makulu kigenda bakostinganga bo in case singa waba waguddewo obuzibu bwonna. Katugeze omwana oyo afunye obuzibu afudde, okitegeera baba balina okwanguya nessekwanguya yenna yina okutwala omwana oyo ne bamulagayo ewaka, ab'ewaka ne basobola okubeera nga basolovinga ekintu ekyo oba ne bamanya ekiriwo, ne bamanya nti obuzibu singa buba bugudde omwana ono wakukijja kyaffe tuba tukola bwe tuti ne bwe tuti than okubakubako amawulire nga tebaagategeerako ate before. Kati bw'otunulamu mu bbaluwa eno onaakugamba nti mukwano gwange yandaga akatambi, nange nenkwata akatambi ako mu mutwe nengera nembuulira ku muganda wange nti sunsumuni ebintu binyuma. Abaana bano omwana yandibadde na myaka emeka okuba nga aweebwa essimu? Kuba essimu ye yaleeta obuzibu. Kuba alina wagambire nti twanaabanga ffenna ne muganda wange, naye nga sifunayo wadde kafiiringi, sifunayo wadde akantu konna, sifunayo kweraliikirira kwonna, simulinaamu buzibu, mukuuta emugongo, paati zonna nzikola ki? Sizifunangako kafiiringi konna. Naye oluvannyuma lw'okulaba ku kakinaakuka ke katabangula enki embeera. Anti kati era still ebyo ebikolwa byonna bye yakolanga nga amukuuta atamwinaamu feeling, akola buli kimu yakirabanga practically. Okitegeera kati waneno we yakiraba ku ssimu
alaba bakwatako okitegeera n'agamba ye lwaki sikikolera ddala n'afuna kiri ekimusindiikiriza ddala nti singa abaana abo baba controllinga buli omu n'aseparating oba buli omu n'akolera ebintu bye osanga bandi limitinze ekintu ekyo. Kati anti kyembuuza omwana alina kuba na myaka emeka okuba n'essimu? For sure essimu eno ebiseera ebisinga essimu eyo si ensonga enkulu ennyo nti oba omulamu omukulu nti oba omwana waba talina ssimu tasobola kukola kintu ekyo. Leka kwogerako tutyo tetwakulanga tetulina wadde akasimu ng'alagata tolina w'omulabira. Ono akireese nti essimu ye yavaako kalumanyi naye era kisobola okubeerawo mu ngeri endala ng'essimu eyo teriiwo. Essimu eno giraba ye yaleeta obuzibu. Kankubuulire kisinziira enkuzo omuzadde gy'akuzizaamu omwana yemuwa go ahead okukola ekyo kyateekeddwa okubeera ng'akola nti abaana bano ne we batandira kinakukka kanene era still bandituuse ku some extent ne bakola ekintu kino olw'ensonga nti akugambe bulungi nnyo yamukuutanga yandituuse ekiseera yali tamanyi Eva okukola kye bakola yasooka kulya kibala ono yali tamanyi obuzibu bwava ku ssimu yali tamanyi kyoba agambye nti buli kitundu yakinaazanga naye nga talina kyawulira nganagataasigala ali wansi buli kimu kisigala kirikiriya. Essimu ngenda kugyogerako naye era si ye y'amaanyi nnyo nti omwana waba tagirina tasobola kukola kintu. Ate yakiyiga atya? Asobola okiyiga in any way. Okitegera kosi bw'ongamba nti tolabyeko kankuwa ekyokulabirako wali oloseeko ku muntu gw'otamanyi? Gwe simanyi. Ani gwali oloseeko nga tomumanyi? Nga simumanyi. N'omuloota? Yes. Tekibangayo ekyo tekirinayo. Tekisoboka. Kati obwongo buno obulaba ekintu ky'obupulogulamingamu kyekintu ekiba kitambula. Bw'olaba okwegatta n'obwongo budivelopinga bugambakyokitayina. Ebintu bino baali babiwuliddeko. It was not their first time okubeera nga tebamanyi. Son, let me tell you this. Omwana ono essimu ne weba teriwa asobola okikola singa kibeera nti abaana abo tebabakuzizza bulungi asobola okikola kyebatakuyigiriza oba ogenda kikola otya? Tebakimuyigiriza naye at least abadde akiwulira abaana abo basoma ku ssomero babayigiriza ne babagamba yes babayigiriza naye alina ekintu kyeyagambye nti yanaabanga yakula ne muganda we era ng'akimanyi nti omulenzi takola ku muganda we muwala nekolo okiwulira naye olwokuba waliwo nagambye nekya demands kati obutonde buno bwe bujja musajja wattu abaanaaza agenda kuja wansi embeera ekyankalaye n'agamba why so bad okitegera that means nti omwana yandikutte essimu ndowooza alina n'emyaka nga 22 mpulira nga muli eri mpulira ennyiike y'amaanyi ku muzadde oyo eyakuza abaana abo nandisaanye ne mulabako omuzadde oyo nendaba waatunula how can you let omuzadde yali ayina obuzibu ate buliwa omuzadde buliwa omuzadde ono singa teyakkiriza baana bano kubeera nga banaaba omwana akugambye yayitanga sayizi eri n'agenda n'anaaba gwolinga agamba nti maama ye yagamba omwana nti owaaye munno bw'abaana bange ogenda ebbeera olikuuta n'omuwala naye musiru wabanga yali akimanyi nti maama yatugaana okukola bwe tuti ne bwe tuti yandiroopye naga maama kankubuulire nno maama gundi kyamuhendo oba erinnya ly'omulenzi erinnya Maiko no munangeze wemba ngenzo kuna Maika jayo okitegera baali balugana nga talina kyasuubirawo fenga twalopanga mama mugamba nedda mukalo nkugamba okulopa ebintu ebirala ebitali byakunaaba fete tunaabangako ffenna naye era omwana wabango yalinanga ekintu kye yakolanga nga mbutuufu mama yabagaana okukikola omulopano nga mama gundi yakoze bwati ne bwati kati omanyi olina mukwano muganda wo? Yes. Nga mulenzi? Yes. Nga mukwano gwo? Yes. Senga osobola okufukaawo ng'akulaba? No. Sigamba kati edda? Nga nkyali muto, yes. Ng'okyali muto. Kati nabano baali bakula 17 omwana akyali oba mukulu. Abakyali muto. Oba mukulu. Bagamba emyaka 18 omuntu aba akuze. Sanvije ekitonde ekikyala
kitandika okuvayo ebintu ebyenjawulo okudevelopinga ebintu ebyenjawulo ng'ali oba na 9 years omwana omuwala watandika okudevelopinga some different parts of her body natandika okubeera nga developinga ebitundu ebimu alina okuseparatinga oba oyagala oba toyagala ono yali mukwano gwe omanyi kye bayita mukwano gwe ng'ate muganda we yali mukwano gwe ate nga muganda we anyway tetujja kuwanvuya nnyo emboozi muganda wange kwate kubogene mu kyalo ne muganda wo ne sisawo ogamba abazadde nti omwana ono waffe kozi ensobi temugenda gikomya yo neva neera omunasinkana mulumbe lwa muzeeyi wammwe oba olw'omuntu yenna nga muli mukazikiza muyinza okutandikirawo omwakoba so it's better mugende mu kyalo mumanyire omwana wammwe bakimanye nti awo mubalaba babiri kuba enduulu kyensobola okugamba kyemwakola si kirungi kansaba omukama akusonyiwe byonna ebyakusobako naye temukiddamu mugende mukyalo abazadde mubabuulire naawe alina kyoyagala okubagamba commenti nga wansi awo Sun Video Love Empire ne Falifali we love you.